discussed by the ruling party, discussed by the so-called opposition, discussed by the haters, discussed by the supporters of NRA. Why do you think so? That is what we call propaganda. Now, let me take you back in time. Nabagamba nti Ssekabaka Muteesa teyattibwa Obote. Muve ku Baganda babalimba. Teyaddibwa Obote. Yattibwa nkwe, kweyagaliza, enge, omululu, greediness. Era nga bamutta baali bagala okujja mu buyinza. But the only way to sparkle the trouble for Milton Obote was to discuss how to eliminate Ssekabaka Muteesa. Afulume eggwanga ne mbwanga ngusa tumuttireyo kijja kusobola okutwala Abaganda mu nsiko. Ekyo sijja kiddamu kibasomesa ebbanga ddene. Nemwe mulowooza mbu mwina bakitamu abayina envi mu matako, abayina envi mu nkwawa, tibategeera nnyo tebajja babuulira balimba bankwe. Neffe tumanyi. Ne mbagamba nti ekyaggisaako Amini, it was not the Amini yali ali abantu. It's because the West wanted to conquer. Nabaga nti endagaano eya Buganda eyokuleeta independence mu Uganda negotiating under terms and conditions, what we call T&Cs. Nga bagamba nti own what you own and we own what we have owned so far. Yendagaano eri wakati wa Mandela n'abazungu. Queen wa Bungereza yali amaze okulembera East Africa jiwamba amataka gatutte buli kimu. Kati nga bafuluma eggwanga baleka ebyobugagga byabwe. Sekata wa big up. Baleka ebyobugagga byabwe nga balina okuteekawo omukulembeza abikulembera. Ne mbanyonnyola nti bagenda okiraba nti majority, the strongest kingdom is Buganda nation. Ensi eyo tebagiyitanga Uganda. Ekigambo Uganda bakireeta okujja okunafuya Obwakabaka, the kingdoms. To find that Museveni is still serving bulungi nnyo era ali bulungi nnyo ku nkola y'abazungu. Tuva abazungu walako Bungereza nti eri ku Uganda ejirwanyisa. Tebamuyinaako ttabu. N'Abamerika bennyini tebamuyinaako ttabu. Kwebuzaabuza. Olw'ensonga takyakuumye b'obugagga byabwe. Okugeza ng'olubiri lwe muyita Mmengo Ssaabasajja Kabaka ali ku Namulonda alamula n'abagambe tebiriiyo. Mu byejjeemu mulete Uganda empya mulyoke mumanye nti Obwakabaka we buli buteredde entende. Essaawa zo tewali tebayita Bwakabaka. Kino kiddamu mwenna abeeyita Abaganda abeewaana tulina Obuganda nze Norman Nganze Mutebire Wonadi mbanyonnyola teri kye bayita kingdom. Obwakabaka bwa Tooro mubula tebabunyigiriza lwaki Gaddafi yalekayo ebyobugagga baali babugabana. Wabakonjo babujjawo lwaki baali bamutaddewo ng'ekifaananyi abakuumira abakonjo obutabeerako naki na chaos yonna bagenda okulaba nno nga naye alabika avimba mulaba kye baamukola. Era omukazi olwamuta yasooka okuvaayo n'abagamba freedom is coming tomorrow. Kabaka wafajja omumbeere naye muwagire nnyo NRM kubanga Kabaka egenda mumuta. Eyo video gye erina ku YouTube nzo ginoonya. Omukyalo taddangamu okwogera okuva olwo. Wabusoga mwamulaba bafuluma badduka bababuulira amazima kadaga abagambye ate mwekaza Lumbu yayogera nnyo era Lumbu yegutumanyira Kabaka wuuno abadde misomo muleso bufaananyi NRM yegera nekwata bu video obwo nebubawa kubanga ali kumpingu ye babu video obwo ebalage mukakkane yali mbuwambe kadaga tayinza kuvaayo n'ayogera nti Kabaka muwambe ate mwe mujasi buno mu kacerecere mu abatunda kachapati kabaragara mwabali ku Facebook y'abantu ebibiri na mwabere ngwe yabera amayumba g'abazungu ne mujja ne muwoza mbulumbuye agakutabangula Bwakabaka Lumbu ina propaganda guna ina propaganda. No, it's a fact. Galaxy can big up antegere chovola mwacho litebu teri Bwakabaka segere kwa bayuwa y'amaje Gugabamala. It was an agreement by the conquerors. Twagala kujja Wakabaka tufune divide and rule. Toyinza kwawula abantu nga bali under kingdoms. Ekyo nakibasomesa. Donald Muwenda Mutebi bamuleta nga kifaananyi is an image. Kwa bakimenti Abaganda obwongo muteeka mu butono nnyo. Bwe mbanga abazuukuse nga babalinnya ku mutwe nga mukakkana. Tuvanti olimi Oluganda lwe lufuga Uganda. Ne President Museveni okwagala Abaganda okutegera akosa Luganda.
Olina jana yefulo omuganda n'agera oluganda agana engero ng'anafu ya Kyagulanyi. Kiva kizibu nnyo okwawula ni muganda n'atali muganda. Kubanga n'amanya mwagaba wa lwaki munoonya baani be muwa bawala bammwe. Kiwala kyange bane kigudde emberebere saga kibero otegere. Nimutandika okugaba abaana bammwe ne babazaalamu. Bamaze okubazaalamu tebabawadde wadde ekintu ate mwe ne mugaba amataka. Okwaniriza ennyo okwagala ennyo newefuula omulungi omu kyawambisa Obuganda. So ku nkola eyo basobola okutwala Abaganda mu nsiko. Munwalirire Obwakabaka budde mubere under kingdom governance. Ne mutamanya nti mwali muzza muntu. Ajenge ekifaananyi ababeeremu mutuule omwo mukkalire. Oli ababuli amazima nti namwe mulumba nnyo Obuganda tudde ensonga enkulu kamba bulieko ekyama. Bwebanga constitution ya 1900 tegete bwebanga constitution ya 1995 ekugamba nti twawudde Obwakabaka kingdoms tubujje mu byobufuzi mu government ya wakati bubeereeyo nga bakole ebyabwe naffe tukole ebyaffe bakulaakulanye ennono zaabwe ettaka lyabwe tujja libaddiza bakunga abantu okulima ebyo ebiyamba eggwanga okututumuka. Gwe n'okakasa nti constitution ng'oli muna Uganda olina amagezi ng'okola ku TV ng'oli kisajja weeyita kipasta ng'oli gwe kiwala ekikomba amatako g'Abawarabu owagira Museveni ng'oli eyo ku Bulaaya n'owulira nti constitution ya Buganda yagaana Obwakabaka mu bufuzi obwa gavumenti ya wakati. Gwe n'okera ku makyano nti Katikkiro ne mu kuggulawo ekizimbe yayaniriza President Museveni ajje nti President Museveni asekayisa abasajja Kabaka n'amuwa n'emmotoka oba n'amuwa n'essente nti President Museveni ayise Kabaka mu State House boogeremu. Mbaddamu kino mukosenga obwongo obuzaale temwefuula nti mu Africa mutegeera. Uganda yensi esemba y'okutegeera mu Africa. I'm being honest. Bannayuganda lwe munaazuukuka mu Uganda empya lwe munaamanya nti nga tubadde mabega nnyo. Gwe sooka weebuuze lwaki the center of Africa Uganda yewali kingdoms batigisa kingdoms. Gwe weebuuze Kenya waliyo Obwakabaka bumeka obalabadde nga beekalakaasa nti Kabaka waffe Kenya. Gwe weebuuze Tanzania obalabadde nga beekalakaasa. Gwe mbuulire Zambia obalabadde nga beekalakaasa Kabaka waffe mulwadde. Botswana waliyo ennono culture nakati bakyambala endege ne bazina makubo. Gwe mbuulira tuwali obalabyeko ddi nti Kabaka waffe mulwadde. Botswana Kabaka waffe Kabaka gwe mbuulira Namibia nabo baddugavu ngaffe walabadde nga bali awo nti balina Obwakabaka. Malawi gye bali walabadde nga bali bagati Kabaka Malawi. Where they have a strong interest gye baagala mumanyi lino eggwanga senga lituva mu ngalo. We are losing out. Who are the majority de Baganda? Baagala ki? Tubawo omuntu anaasobola okutegeera bye tumugamba nti ani onadi Mwenda Mutebi mulete nabanyonyola tibuli wabawo ensonga eruma munna Uganda bagenda ne bateekawo nadi Mwenda Mutebi ku nninga namusibamu n'enkebete muno mu bulago ajja ayogera ebyo kapapula by'abaakutte. Sagala biddamu nnyo emirundi mingi n'ebiseera ebisinga bigumya bannayuganda n'okubakkakkanya n'okubanafuya mwe ne mugamba bibazimba. Buli wabawo munna Uganda n'agamba Kyagulanyi amukwatako tufa wano tugenda kwokya ekibuga nga bagamba abaana ba Buganda Ssaabasajja Kabaka abasabye mbere bakakkamu n'asaba n'abakulembeze ba gavumenti eri mu buyinza obutatulugunya abantu mubaleke n'eddembe lyabwe balonde oyo gwe baba baagadde kubanga buli omu alina eddembe ery'okulonda. Ssaabasajja Kabaka asabye abavubuka temukola fujjo linaabaleetera okufa erinaabaleetera gavumenti obakola ebikolobero ebinaamalawo osaanyaawo obulamu. Bajjajjaffe senga baali ba bikolobero tebaali wangadde kutuusa lwaleero. Nga mukakkana Ssaabasajja Kabaka asiimye n'ayitako ekyotera waayita ayita awo ne batunda muwogo omusiike waayita bamuvoola
Ssaabasajja Kabaka edda alaba nga abantu milioni 2 ku nguudo nga just bavudde buvi mu motoka nga abantu milioni 2 zijja ku nguudo. Kati alaba abantu 8 n'abeera bw'ati naawe. Bw'okyogerako nga bagamba mwine ensonga ze muyisawo ezikuba Buganda, abo tebalina mmwe. Abo tebalina mmwe. Yekolera ayogedde ku Buganda. Yekolera oyo omwana yali asente. Akolera Museveni. No. Takola Museveni waddembe no Facebook yange tomperawo magezi. Toina magezi gomperawo. Bobo mpabudde nonzijukiza nga nomani akowera bidde. Yali kumwenda nsanvu muguma onzi ngamba yo thank you so much. Kwa fena memory twera bidde tukola mwenso onju katono nnyo. Nibo boyagala okwogera gwe ebirungi ku Buganda oba ebirungi ku Museveni ku Bobi Wine mugenda okole platform eyo yogere ku Kyagulanyi yoyagala okwogera gula on Facebook it's for free register account open a page start addressing the people inform them what you know or what you have heard tukina ku page alumbuye muwera ko magezi yekolera oba ani ali live to muwera ko magezi everyone is contributing. Oyo gola balete nyama gezo oyo talina mmwe bambala obukofira umyufu siba mmwe akokabalemo kutegeera. Lwakuba generation je tulimu muli bato nnyo ataba abamanyi ebyaliwo Museveni byakola bagala kulya sente na gaggawala. Tibalinga noma ni mwoyo gwa gwanga bali bade bakubuli amazima nti ne UPC bajingira munda okusobola jijja mu buyinza. Bali bade bakwanti naamini bamuyingira munda kati gwe bama masala sabo kubulya ddala ekyaliwo mu nsiko kwanze manyima mama masala from day one. Museveni nga yingide nsiko mwaba mwamwekanga Museveni amwogeddeko mama masala timumanyi n'abasiri yani nze manyi n'abasiri from day one mumwamulaba ku TV era bwe namulaba ngamba kati bina Uganda bigena kwebuuzo bona avuddewo bayani timumanyi ne mama masala jabeera asobola okubulya banna Uganda ekituufu mama masala nagane bannaye mundaba nali mu nsiko n'omusajja ono ne matuufu luta maguzi Muzamazuti yattibwa government yali mbuyinza yattibwa bayeekera mission yali bwetyo okusobola omutta tumujja okuba tayagala Museveni. Taswa bagamba lwaki ali mbugomesi mwakuna ndema mange n'abasiri w'envuma anonya kyakulya wa Museveni. Nakata kyagenda wa Museveni ofuna ekyokulya from the 80s until today. Agenda kufuna kyakulya yali badali awakanga buli kimu kijje nga n'amakamu ali bangalo ya kunsi nga takyagana kweyingiza mu byabufuzi. Ne mukasi watu kata ino kuandika kabaluwa ne katoka ku Museveni emyezi 8 yalinda dda bazukute basoma taina na retirement package. Mama Sara, but she's my real mother, she's my mother. Bebasajja bannadduli bamuttira omwana nasigala nga afiira ku buyaaye tasakubulya mazima. Ani yattaluta maguzi ani yattakayira n'ensonga lwaki Ssekabaka Muteesa atwalibwa mu buwaŋŋanguzi tajja kikubuulira beeba Abaganda. Kakati propaganda inaatambula walubongoya soko babuuze tolo omukazi Semembu Anita Mongi Semembu agenda okwesimba ejjinja Sembu mama Jinja masema mama Busoga sema amani Musoga abanyangwanda bonna abanyamulenga abachaba yima abachaba abanyankola besimbe mu Buganda tebayina waabwe. Tebayina waabwe. Why? Bonna bwe mulaba abesimbe mu Buganda mwebali tebayina waabwe gye bava. Tebayina waabwe mu Ttolo, Mwankole, wa
tebalina waabwe lwaki bese temubabuuza ko nembabuuza naye opposition yajja kulwanyisa Museveni ate tandikeeta okuba nga decided ng'erwanyisa ekibiina kimu temumanyi oyo propaganda waabwe okuva ddala 1959 nga batandise okusembera ennyo mu Buganda. Waleko bidandisa linga alaajana nnyo bane mukalulu era akaliwo wakati wa bidandi era agamba mutabani we tomanyi mutabani kino kireke gano makola maali ujja kwavuwa lagende eri wantuza nyakazanyo kiva ndi bebekulu mugumu nnyo ne wa Museveni akimanyi ekyaliwo tegere era okunafuya Abaganda sebagala balina omujjako akati kakwasa oli oba tosobola emisango gy'omu Amerika nga tugitusa era musajja lwakati n'akakwasaayo binayisa tetukkiriza Muganda kutufuga lwaki kyekiri abazungu kye baali balwanyisa mu 1952 mpaka 54 kyembagamba tibali beewala majority rule ngina kubeera minority rule kyekiri mu nsi za Africa kyekiri Kenya mu kiraba bakirwanyisa majority rule zibunye baga minority rule ne Rwanda kyekiri no majority rule minority rule era ne South Africa wekiri wadde wali democratic nnyo Jacob Zuma bayino mujjayo ne balita minority mukulu w'amaposo ova ndi muvenda ndi muvenda Jacob Zuma Muzulu those are the majority people wekiri katugo muntu omuna Uganda yebuuza tebagala Kyagulanyi afuke president is because ava mu majority ki ava mu majority of the population Baganda era basindika ayogera Oluganda okwongera okukakasa ennyo nga bwali omubbi omuyayi akolagana ne Museveni n'okulaga nti baleeta Lubongo yangambega kakati gwe wa NRM ojjawo obulumi matuufu nga Museveni wa NRM alese Lubongo yangambega ofunira wo obulumi gwe muna Uganda awagira NRM ojjawo obulumi kirika gwe muna Uganda awagira NRM okunda bane muhozi notandika olaba baba newaga Bobi Wine muyayi alaba nomani we uya adiringa ne muhozi what is the problem kati gwa NRM tuna kyogerako leka Kyagulanyi akyogerako nti nomani adiringa ne NRM leka oppressed people bakyogere nti ne bannange singa ffe banna Uganda tulaba nomani we adiringa ne NRM kyangu nnyo naye ate gwe mukama wansindise nkole emirimu wa Kyagulanyi ate gontambulirako bonteka mu media nomani adiringa ne muhozi nomani ali ne muhozi ndekambere ne muhozi wange kubanga mukama wo yantuma nkole emirimu gyambwe mu aba NRM naye buli wowulira complaining ku Lubongoya state mafia ate bonna bafanya okwogera Oluganda Lubongoya ate nabo bakilaiminga bagala change mu Uganda ne mu kwagala change tebalina kadi ya NUP era tebali affiliated to National Unity Platform wabula beita opposition they are not affiliated to Robert Kyagulanyi Ssentamu neither National Unity Platform but they claim to seek change in Uganda. On the other side they become spokesmen and women for NRM. Nimba wana Uganda temulaba betulaba Kyagulanyi ku magezi gaayina nga bwe tumumanyi talaba betulaba nti Lubongo yoyo munyampi oba Lubongo ya munyampi Kyagulanyi yali anoonya ba Lubongo ya gwali luddawa Zai Intel big up on yourself big up Zai Kyagulanyi abadde anoonya nga abantu abalinga Lubongo ya
nga you are one of them asobola okwakitinga nga Lubongoya gobadde nga waga toli mu position. Banega mubuze nga abasajja abe ebintu ebyo ku ma TV namwe aba TV ba moderators mubuze nga abantu abo ebintu ebyo naye oyoga ku Lubongoya Anita Amongi avaawa. Hawo n'abasajja mulaba abalwanire Bushenyi abalwana bitibanya Rwanda sibe Bushenyi balwanira positions. Lwaki bagende wakagame ne besimbawo. Segere kubanga bonna abazukulu baabwe bali bajja mu 79 bajja mu 77 ne bekunganja mu 79 ne bayingira eggwanga Uganda. Sore mu 77 ne bayingira eggwanga Uganda mu 78 ne bakolutaliko okukola ebikolobero byonna byonna byajjako Amini ne baddayo bamaze okukola ebikolobero. Kakati bakuwadde ensonga lwaki gavumenti eno etagatinga nnyo Obuganda ne Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi II. Asoose n'akubuuza ekibuuzo nti ye abange mulowooza ensi endala tezirina abakabaka. Bakuwadde example nga Botswana, mwasoma history mubitegeera ebintu ebyo nti naye ddi lwe mwaliwuliddeko mbu bavuddeyo beekalakaasa. Bakuwadde example ya TZ, our neighbors here Kenya, nti lunaku ki wali owuliddeko nga bavaayo kwekalakasa nti Ssaabasajja kabaka waffe because ebitya. Agambye nti ensonga lwaki buli kimu ekiba wano eno bateekamu kabaka nti bamanyi nti almost Uganda ekintu ekinyiga Uganda nge country 99% e Buganda oba Abaganda balina okubeera involved. Okusinziira ye nga explanation ye wagiwadde agamba nti Uganda Ssaabasajja alinga kanyeebwa gwe bateekako okubanga ate batandikirawo okusika Bannayuganda eryo. Okusinziira ku ye nga bw'owulidde wabi explaininga era nga bwagezezaako okuba nga atotola n'agamba nti Uganda mwetaaga okubanga oba oliawo we munaatuuka mu Uganda empya amagezi gajja kujja nti naye mbu Bannayuganda mbu be bamu abantu abasingira ddala okubanga okutegeera kwaffe mbu kutono. Si bigambo byange.